Leero ku Lugonvu's show. Nzikiriza nti waliwo agenda obbiwulira agambe nti singa nabiwulidde eggulo. Nzikiriza nti waliwo agenda obbiwulira agambe nti singa nabiwulira mwaka guwedde. Nzikiriza nti waliwo agenda obbiwulira agambe nti oyo ajobojja. Yes, naye oluvannyuma lw'emyaka ebiri oba omwaka gumu oba emyaka esatu olijjukira ebigambo bye ngenda okugamba olwaleero ogambe nti akasajja kabyogera. Eyo kampuni mwokolera gy'owadde obulamu bwo bwonna, gy'owadde obwongo bwo bwonna, gy'owadde ebirowoozo byo byonna, bw'otabaawo tebaawo. Ansa eri nti nedda. Gwe lwaki okissa mu ndowooza yo ne mu mbeera zo nti eyo kampuni weetali tobeerawo? Mungoba wano ndagewa. Okimanyi nti wamalako omwezi mulamba ng'oli mu liivu naye ng'ate ye etambula? Ekyo okimanyi? Wamalako omwezi mulamba ng'oli mu liivu naye ng'etambula, kati lwaki weerimba nti wootali tebeerawo? Oli manager. Obulamu obuli otandise obulowooza nti gwe kampuni eyo, without you that company cannot survive. Are you for real? Ekituufu kiri ntosi oba wooli oba toliiwo, kampuni esobola okubeerawo. Naawe kitandike nti ne bweba teriiwo osobola okutambula. Biki byolabirako nti kampuni eno weetali tobeerawo? Ze nnaku z'omwezi okuwera 4-5 nga tebannakusasula n'otandika okukaaba, manya nti oyimiridde ku kampuni eyo. Bwe ziba ng'ennaku 4 ze zikkabya kubanga baluddewo okukusasula, ate omwezi bwe gunaayita nga tokyagikolera kubanga okwagala butayagala, ne bw'obanga gwe mulungi asinga mu kaseera kano, tayimu egenda tuuka nga si gwe mulungi. Mbamenyereyo ku bantu nga be baali basinga wano. Waliwo ekigambo kimukozesa nti oyo yagwa, tebaagwa, baggwako. Mu bulamu bw'ensi eno buli muntu aggwako. Mu bulamu bw'ensi eno buli muntu alina akaseera kaako okushayininga. Weeyambisa akaseera kaako okushayininga ng'oteekateekawo n'abeera nga toli wano. Ne bw'obanga gwe muvuzi wa piki asinga ku stage eyo nga baklayenti bonna bayayaanira gwe, time is coming ng'amagumba gakumenyese nga tokyasobola kuvuga piki eyo, bajja kunoonya omuvubuka asobola. Naye akaseera ke washayiningiramu nga buli omu anoonya gwe, buli omu empiira agituma gwe, wateekateekawo n'abeera nga wano tokyaliwo. Moment ez'okushayininga ze moment ze tulina okweyambisa okuteekateeka akaseera kaffe aka darkness. Moment eza strength ze moment ze tulina okweyambisa okuteekateeka akaseera kaffe aka weakness. Omuntu yenna k'otuuka emyaka 30 wandibadde otandika okuteekateeka retirement yo. Kubanga abantu abasinga tunuulira kampani nga ziyita abakozi, kampuni ntono nnyo egamba ntwagala paka ku myaka 45. Bagamba 25 to 35 years. Not so. Kitegeeza nti woyingirira myaka 40 ogendedde kaguwa. Omuntu w'emyaka n'osigaza emyaka 5 okuritayalinga. Wano mu Uganda omusajja w'emyaka 45 aba akaddiye. Era batandika okugamba vaayo. Bino ebintu bye tuwulira ebyavaayo tebabigamba bayimbi bokka, naffe babitugamba. Akasajja ako kaludde ku TV, kaludde ku radio, vaayo. Ojjukira moments ez'aba Katongole omutongole? Ozijjukira? Katongole omutongole yaliko best presenter asinga okusasulwa omusaala omuyitirivu. Teyagwa, akaseera ke kaatuuka, abalala ne bajja. Tujjukire moments ez'abanyereze ba struck, yakubanga. Ojjukira moments eza Drake Sekeba nga programu ye eyavumbula kasita etuuka. Tewali addamu kunyega kintu kyonna nga buli muntu alinda ekintu eki, alinda programu ya Drake Sekeba vumbula. Omwana ono bamwokya batya? Twagala okumanya maama we yali agenze mu kinaabiro oba mujja we ye yajja. Olwaliro ku Sande vumbula ne Drake Sekeba. Teyagwa, kaseera ke kaggwako. Buli muntu w'oli akaseera kaawo w'oshayiningira kagenda kuggwako, naye ate obwongo bw'obulowooza nti gw'olina kufiiraawo. Wakati ng'oli mu moments ez'okushayininga, teekateeka w'ogenda okudda. Si mu bubi, ffenna ly'ekkubo gye tulina okukwata. Lindirira